Wade ku poliisi twogedde tukomekeza nga afande atuwadde amagezi tugendeko ku 2 agenda tutwale ku 2 yewa e Kampala wa Pastor Kakande. Naye yongera okukakasa nti oba bye twogera bituufu nga tuli wamu ne nnyaffe. Yalina kugenda wa Pastor Kakande Kampala ku 2 nga tuli wamu nga family lawe tubadde ku poliisi. Nze nebaza nnyo Mukama Katonda inazala wange ye bali kusibisa bba wange ate oba oluusi lwandibadde oluusi tetutuukayo n'eno yonna oba okitegeera naye ekyo nga bwe yakikoze ate kitutute ku ddaala eddala ate kyabadde asuubira si kyafunye kubanga abadde asuubira okuddamu mulekayo munda. Laki bibadde bitya teyeeganye kibadde kitya? Mama yeegandire ddala n'asituka ne yeekandagga era afande abuze katini okwagala omusigaza. Yes kubanga asituse ne yeekandagga ko namugamba afande namugamba nti ekitegeze kooti eyange togiwa kitiibwa nkwongereyo eri mu kooti eyawaggulu kati wabaddemu omwami gwe tubadde naye afande Waswa kwe kumukolera bwati sayini nti mukadde kakkana ebintu tubikomekerereze wano naye nga ye maama kyabadde ayagala mutabani we addeyo munda. Oba balone ku magezi amalala obuyambi basobola okutunoonyaako okunoonya ku Data TV esobola tutuukako obudde bonna kiseera kyonna. Nze mbutuufu okusinziira obulumi bwempiseemu oba bwendimu nze mbadde njagala tufune omuntu nga mbutuufu azaayo baakafaya ne mama aluzeeko. Mama musonyiwe. Sikulimba musonyiwe. Mbutuufu obulumi bwempiseemu gigino myaka emeka tetuyina mwana natandika ogenda nga yeewera hayiwe tutudde ng'ate yeewakana yeekalakasa ng'abuuka ebiwojjolo mu bbanga kanze mbadde njagala at least tufune omuntu maama oyo asooka agabaneko. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 Wonders Just okuyamba guba mutima. Kati Sunday lwe twave wa maama gezaako nabo bategeere saidi ya maama. Rumbe daya gye walijja dembe mama oganye dembe mama oganye era mutawali kituna ky'enveeko kyemama wona otamirira kubabeera babajja kutema mama ono yajja nanvunvubika n'ayagala nzijjeko n'emitwalo gyange 8. Laba oli adduse nze mundeeka temunsibaako mbuze ngenda okumutta ekyoyagala okukola kyoba okola mu linnya lya Mukama nze sijja simulogangako oyo omukazi abadde mulungi gyendi nga mpa buli kimu namulanga kize mugaana okuzaala ne bakulimba naawe nayogera kiiko olumbe nayogera nokiruganda kulimba mama njagala nze namuloga gwe wandoga nze sikwanga nekakulimba sente noziwayo kyoyogerera amazima ureberera amazima nogana tibe wandoga mulete niko tubakubeera bukubira wano wabandi ogenda ogenda wasa omukazi n'omumpasisa wandogera ddala kati we twavaayo ne tukola ki ne tuddayo
kati nali ndi awo lwali lunaku lwa kusatu omwami wange ankubira ssimu zaali ssaawa 3 ez'ekiro n'aŋŋamba nfunye abagenyi wano naye abagenyi kirabika banonyenze ne mubuuza bagenyi ki n'aŋŋamba ndaba abasirikale 2 kirabika bankimye ne mubuuza ate buzibu ki n'aŋŋamba simanyi naye nawuliddeko bwe twabadde ku kisaawe nti maama ateekateeka okunsiba nti nagenda ne mutiisatiisa nti ngenda kumutema mutte n'aŋŋamba ye ate bwe byaliyo ddi nti alabika ndowooza kati ayagala kuyunga wano we twagenderayo naye bannamawulire ne mugamba ye ekyo kintu kyangu nnyo abali footage yenna bamulina kubanga era omuntu otuukira okugenda mu bamawulire olina bali baba beerufu ate era nga baagala kulaga ensi ekituufu ate kati ekisi baba baakijjawa twagenda najjambiya kwe naagamba nti naye bankimye naye sigenda bakaluubiriza kaŋŋende tukole ki tuwulire maama kikyanvunaana era we baamutwala ye yasangayo statement ng'egamba maama gye yakola nti bba wange Richard yamutiisatiisa nti yaleeta bannamawulire n'atiisatiisibwa nti bagenda kumutema bamutte kakati ye enkeera banneyiba abasinga baali tebaategeera olw'ensonga nti baamunoona kiro kati banneyiba we baamanya nti mwami yakwatiddwa era ali ku poliisi baakeererawo ne bajja ku poliisi balabe ebintu biri bitya era bwe baatuuka ku poliisi mwami Richard bba wange ne bamuggyako statement kati ye n'agamba nti nze eby'okutema maama sibimanyi wabula ffe twaleeta bannamawulire nga tulemereddwa era nga tukooye nga twagala batuyambe n'abawuliriza batuyambe batukwatireko kuba kusonda kasente batukwasizeeko mukyala wange mujjanjaba asobole okukola ki asobole okutereera era baawunzika bamaliriza bagamba kwolwo lwe bamuta essaawa zaalinga 6:7 ndowooza n'oyo afande waswa ne bamweyimirira n'ava mu kkomera waliwo ne mukwano gw'omulala tagenda kugera linnya kiyinza omuyisa obubi kati n'akola ki ne bamweyimirira n'avaayo kati mu kuvaayo ne bambawo ekipapula nga kiyita famire olwa statement bba wange gye yawa nti ye maama taalina gundi yonna najja agamba nti naagenda kumutema wabula balina obutakkaanya wakati ne maama nti olumba oluluma mukyala we maama alumanyi era yasalawo n'okusasulako ssente ezimu ajjanjabibwe maama anoonye ssente endala yagaana kati ye kwe kusalawo n'agamba kampite bannamawulire kubanga tulabe oba tuyinza okufuna obwenkanya naye ezimu ku nsonga ezasiya bba wange era olwaleero nga 24 ne batuyita ku poliisi era gye tulaga bwe tuva wano tugende tutule mu nsonga tulabe abapoliisi bo abakulu kye banaatusalirawo nga bawuliriza ensonga ezo kubanga baatuyitanga famire kakati nno muyinza otwebuuza bano baba batuddewo awo babikiife twogomyeko wano ku kisaawe oba ku kisaawe kineeno otambulako katono n'otuuka police station weri abantu bano balina okubeera ne meeting zaabwe nga wadde amawulire gagamba nti babadde tebaagala ffe tutuuke mu meeting eyo bwe mbadde njoga ne mulamu Betty agambye nti maama yakubye essimu ng'amugamba Betty tojja maama lwaki akutya okuba nti obeerawo mu meeting eyo maama kyava atya mulamu Betty ng'era amukugira n'atuuka n'okukubira bbawe n'amugamba tomukkiriza kujja maama kyatya kiri nti atya kubanga mulamu Betty bwino yenna akola ki amulina maama sijja mugamba ayina omusajja era bwensanga asibyewo sijja munyega kuba ebyo byonna era maama kye yali ayagala kiba kikoze ekyo kiba kituukiridde kibi nnyo bambi nenze bannange omulanga gw'enkuba nebaza nnyo Delta TV okubanga batuwadde obudde ne basobola okulwanirira obulamu bwange era nebaza nnyo nebalamu bange okubanga basobodde okuwaayo obudde butuufu tebibadde byangu bayise mu maggwa era okulaba nga batuuka wano embeera tebadde nnyangu nga bwe muyamba abalala naffe mutukwatireko
we tuba tulemereddwa mu butuufu tusaba buyambi kubanga bino bisusse tusaba buyambi bannange mmere gye tuyitamu nze obulumi bwempitamu bulungi bannange naye kirala nsaba buli ali eyo yenna nga nsobola okunzijjako olumbe nazaala wange lwe yanteeka mu lubuto olw'ekikero olumazeeko emirembe nsaba nnyambe bannange ensula bubi omuntu wasanga mu kkubo nga ntambula mbita mulamu naye nga siri mulamu bannange ensula bubi olumbe lunnuma nsaba buyambi bannange buli asobola yenna nnyambe nve mu bulumi buno bwendimu obwa buli kakedde kuba kakati binsobedde maama ye mugambye nti eri ayinayo omuntu gwali naye then ate mulwaki aba babeera babagaana abalinayo batugambye waliyo abantu 3 naye simanya ate fe agezaako nnyo okubira gye tuvudde kuba baffe nti ffe tetujja omulanga gwo nsaba abantu abawuliriza bampe ku magezi kubanga ensonga ya maama ne bba wange ekutte waggulu era mbadde ninamu ekirowoozo ekigamba tambule nve mu maka maama alabika sinakindi kuba okusinziira embeera gye babeeramu ayinza okuba oluusi alina omukyala yenna gw'ayagala okuwaane omwami kwe kumaliriza gwange kuba mpulira ennaku ku mutima naye ng'ennaku ku mutima maama anzaala gye ntuusizzaako kibi nnyo tugenda okay kumaliriza gwange bampe ku magezi kuba maama okuva yagamba omusajja wange nti omwana si wuwe okuva olwo taddiriza buli lunaku amukubira era essaawa eno nze kyenjagala maama wekiba kyetaagisa aleete omuntu oyo gwagamba mbu amusaba omwana amuleete mu maaso gange kuba nze maama simugambangako nti omwana si wa bba wange kyenjagala okay kitundu kyakulala waluganda kiruno kale kiri mu kitundu ekirala kyetubadde tulindiridde nga tulinda kisemereko eno nga tulinda abantu banene okuva mu meeting yaabwe gye babaddemu ne police so bagenda kuba batuyikiramu ebintu nga bitambudde oba oliawo simanyi oba kyetusuubira oba kyebajjeeyo oba kyebadde basuubira kyebasanze simanyi naye nga twetaaga okumanya ebivuddeyo sebo nsanyusa okulaba kale madam kakali gye tubadde ku poliisi twogedde tukomekeza nga afande atuwadde amagezi tugendeko ku 2 agenda tutwale ku 2 yewa e Kampala wa pasita Kakande naye yongera okukakasa nti oba bye twogera bituufu nga tuli wamu ne nnyaffe yalina kugenda wa pasita Kakande Kampala ku 2 nga tuli wamu nga family era we tubadde ku poliisi ye madam okay so musuubira nti nno pasita Kakande ajja kuba ayambamu ekyo mugendayo ddi afande atugambye ffe twetegeke tumuwe olunaku akonfaminge pasita Kakande ddi we tugenda
atwale ku Sande. Pasakande agenda soka kubalagula oba agenda kujjawo biriwo? Agenda kusooka tulagula oluvannyuma ajjewo ebiriwo. Pasakande no kyalaika agirabye dda. Olowooza no kyala agirabye dda tagenda ba buli olwedde bye mwatubuulidde. Mulaba mutya? Tetumanyi. Okay, mwe temumanyi. Naye semera wano. Mama ye like bibadde bita teyeeganye kibadde kitya? Mama yeegandire ddala n'asituka ne yeekandaga era afande abuze katini okwagala omusigaza. Yes, kubanga asituse ne yeekandaga ko namugamba afande namugamba nti ekitegeeze kooti eyange togiwa kitiibwa nkwongereyo eri mu kooti eyawaggulu. Kati wabaddemu omwami gwe tubadde naye afande Waswa kwe kumukolera bwati sayini nti mukadde kakkana ebintu tubikomekerereze wano naye nga ye maama kyabadde ayagala mutabani we addeyo munda mukomera amulekeyo. Kati okutuusa omukulu oli abadde atudde mu nsonga zaffe yatutumiza nagamba saabayise kubasatulula wabula nayise nga njagala bagata ate tulabe n'ekizibu ekyo ngeri ki gye kikola ki gye kivaawo. Nagamba nti yes mbiwulidde n'akatambi nkawulidde naye kati awo n'atajjaayo kiri kugamba nti maama lwaki wayogera bwoti naye nga akatambi kali maama we yayogera nagamba nti singa byakwata mukazi omukulu oyo azemu ne tukamupureyingira emirundi ebiri n'akawuliza naga maama gwe wali oyogera bwoti ko maama namudamu namugamba nze baali baŋŋamba kunoonya mukozi kaafande namudamu namugamba nga tuvudde ku by'omukozi waliwo kye wayogera. Kati awo afande omukulu taagadde kugenda nnyo mu maaso n'abirekera awo n'agamba kaakati nze munzikiririze mumpeeyo omukisa nkole ki mbatwale ow'omuntu agenda okujjawo byonna nti naye bwe mba mbatwala nti buli omu ava eno ng'asonyiye munne onfuna bulungi nti bona ava eno nga ku mutima okyalina obusungu buli oyinza obutakola ki obutawonyezebwa. Era bange ne bamugamba yetondere maama we namugamba naye maama nsaba onsonyiwe biri byonna byonna ebibaddewo bigwewo ffe twagala kimukola ki kuwona. Ebyo nga wobiwulidde bwe bityo byabadde mu meeting abantu banene gye babaddemu nga bagezaako okuba nga bakwasaganya abaana baneeno ne maama waabwe. Okay, maama ekitakkiriza but yoli asazeewo mugende wa pastor bajiwe ekivaawo kubanga ye maama omukulu amugambye nti bwe mbatwala wa pastor Kakande era ajja kwogera nti maama bw'oba gwe waleeta ebintu ebyo era nga gwe waloga muka mwana wo era ajja kugamba wadde onaabeerawo wali wadde onaaba toliiwo nti ajja kugamba maama gwe wakola kino oba toliweera oli ajja mugamba nti maama wo oba nazaalawo ye yakola bwati nti bwe mubona abamukkirizganyiza nga mufunye olunaku munja kujja nkole ki mbatwale. Pasakane mumanyi bulungi byakola mubimanyi tubiwulira muli yabiwulire. Okay. jangu wamma ombulire wati gwe nawe olina ebizibu byonna maama kugamba twatabuddwa dda nina ebizibu byange nange tuba tutwalwana luno olutala olulanga luyingiddewo kasibeeti ate gwe byoto byogeddewo madde ntandisa byogerako then kati afande nangamba maama namugamba maama mwekyo oba okola bubi naye lwakuba katuddeyo ku gye tuvudde naye maama oba ekyo okikola kibi. Okimugambye otya kyogedde otya? Nkimugambye mu busoose ne mbuuza afande ne mubuuza afande we brother nga mwali musibye ekipapula kye mwamuwa temwatuyita ffenna nga famire n'agamba nti mwenna twabayita ne mugamba ate maama nga yakubidde bba wange n'amugamba nti nze nagamba Betty simwagala kujja kuba njagala gwe baasiba yekka n'agamba maama nga akubira omuko bw'atyo wamugamba n'agamba nti ne mugamba nti ye n'amugamba maama mwekyo oba okoze bubi
kacyawo n'agamba tuddeyo eri emabega gye tubadde. Naye mama mumulabye mutya like embeera ebadde awo ngeri etya? Mama atidde bw'awulidde afande ng'agamba nti agenda tutwalibwa Pasita Kakande n'amugamba nti bw'oba nga oyina by'olina obisiba mu kaleesu n'ogenda nabyo, era bw'onaaba obisigazizza ewaka era ajja kukugamba ebintu by'obadde amalogo g'ologesa okubikola ki obirina ewaka, nti naye era ne bw'aba n'abasabira ebirogo byo ne bw'onaabikola bijja kuba tebikyabakwata. Mr. oli mumativu? Ndi mumativu ku lwekyo. Madam. Okay, so ndowooza tuoke tuwe Pasita Kakande omukisa, nze sijja babulira byange, tuoke tumuwe omukisa tulabe ekinaavaayo, then kyonna ekinaavaayo ndowooza tuyinza otandika. Olwo omusawo bamuvuddeko babawadde ekirala, right? Anti omusawo tumuviiriddeko ye maama agambye takkiriza muntu yenna kujja waka abo abise bya byongo kujja waka mbu kwaba bayinza okujja ne bateekawo ate birala. N'agamba takkiriza. Kati awafande agambedde maama era waaba agaanye omugundi yenna okujja temuyinza muleeta nga ye agaanye. Naye nze ndaba kiri okay. Bw'abanga ono gye bagenda batwala ng'asobola okutereza embeera nze ndowooza kiri fine. Tuleme kuddamu biki tugende n'ekiriwo. Kansubira ali ready okuba nga agenda. Maama bw'ogadde ku ekyo namugambye nti byonna we biba bibboba olina ki ogenda nakyo, n'amugamba afande mpe ennamba yo nja kukubira we naaba neeteeseteese. Kitegeeza mumulinde yeteeketeeke mwe balyoke babagambye. Ne mugamba maama mumanyi wa buvuyo kati agenda kudda ku ekyo sinneeteekateeka gwe afande mugambe nti ekitali nti lunaku bwe luti gwe tobaako nti oba neeteeseteese mu kino yoza lugoyeyo logwe jangu ebisigadde byange. Nze afande bwe mugambe n'agamba kale ngenda kwogera naye. Kubanga nze ndoza mwandivudde ne mweyo meeting nga mutegese olunaku nti ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda. Naye kati mwekyansi agira yeteekateeka. Agambye ajja mukubira. Kuba maama agambye busimanyi wali we baleeta ab'ekkamera mbu ye mukukkiriza $5,000 n'agamba kati wanga kyekyo nti bagamba $5,000 kufuna zivudde mu ngalo zange sijja kikola kebibe 10 sijja zireeta. Oba olowooza nti ate muyinza ozikozesa mu bubi. Anti ng'amanyi nga tumaliriza tusazeewo tulinde maama yeteeketeeke tusobole okugenda. Buli muntu abeere mumativu nti kyetugendako kubanga n'abasawo ab'ekinnansi bakugamba nti bw'oba ozze wano eno kkiriza n'omutima gwo nti ekintu kigenda kukola ki, so tukkirize ekyo tulinde ekinaavaayo. Byonna nga weebiri nze nga nze kulwange ekyensuubira ebyo byonna nti pasita nti ki naye kati tufunye muntu ng'abijja waka. Nze nsuubira era bino byonna tuyiwa amazzi ku nsaano. Bw'aba nga akikkiriza mukadde mumuwe. Atugambye mbu yasimanyi naye yafuna accident esimanyi amagumba ne gakola biki gonna mbu ne bamuwa emyezi 6 okuddamu okutambuza mbu yamala omwezi gumu. Nga kyaliiko ddagala ng'asabiddwa saala yokka. Saala yokka. So kakati tuwe saala echansi tulabe kintu bwe kivaawo well and good. Kati obuzibu singa kigaana. Simanyi meeting eyo mugenda kugiddamu mba mukola mutya? Giddamu. Abo begenze ku kyalo. Ate abekyalo bakole batya? Twatwala ku kyalo. Kuita batuuze kutusondera kasente. Okay. Tuleeta asobola okugyawo ebintu ebyo. Madam. Okay. Waliwo kyanga tunzika? Nze mbutuufu okusinziira obulumi bwempiseemu oba bwendimu. Nze mbadde njagala tufune omuntu nga mbutuufu azaayo baakafaya ne mama aluzeeko. Mama musonyiwe. Sikulimba musonyiwe. Mbutuufu obulumi bwempiseemu gigino myaka emeka tetuyina mwana natandika ogenda nga yeewera ayiwe tutudde ng'ate yeewakana yeekalakasa ng'abuuka ebiwojjolo mu bbanga. Kanze mbadde njagala at least tufune omuntu maama oyo asooka agabaneko. Kankubulyeko kino
abantu bakoza abantu ebikolobero naye gwe kirizagana bwekibanga ddala kituufu nga mama yakola ebintu bino ajja kisasulira toyinza nakumanya oba ddi noli wagambe nagamba ajja kisasulira ate omuliro teguzikiza muliro bwatyo wagambe maama wabanga ddala kikola agenda kisasula oba ddi muyinza n'obutamanyi oba agenda kisasula atya so gwe kyo kirekere Katonda yagambye ati ajja kisasulira kuba kati iwe owa Katonda ye waali akola ki akiraba kyo njega tukyejjemu mutima buli mwasonyiwe munne. Okay, so njega tumalirize naye nga abantu baneno gwabadde yatugoberera bakanyiza na afande waabwe abadde mu meeting yaabwe agenda batwale wa Pastor Kakande. Mulindirira ebinava wa Pastor Kakande simanyi kyo kigenda kuvaayo nefe kyonna kye twagala abantu bano baterere emirembe giddewo ate ebya family munange mubimanyi tusuubira nti tusuubire kirungi twemba kuteekawo nti oba kinaagaana mbulire nkulanga toli mu mativu bana mu mativu Katonda atusaasire okitegera ani olwo omwami n'omulala yabadde abayise ku church Pastor Senyonjo va mu busibe yabadde abayise ku church netusooke tugende eyo oyo gwe mukkiriziganyizaako tulabe ekiddako okay waliwo akatereke kampozi nze neebaza nnyo Mukama Katonda inazala wange ye bali kusibisa bba wange ate oba oluusi lwandibadde oluusi tetutuukayo n'eno yonna oba okitegeera naye ekyo nga bwe yakikoze ate kitutute ku ddaala eddala ate kyabadde asuubira si kyafunye kubanga abadde asuubira okuddamu mulekayo munda naye nga terwaki amuleka munda abadde asuubidde yasuubiza nga ne ku kitundu kwenyinyi asuubiza tugenda kuddayo naye agenda sigala munda kale tereka nebaza Data TV kutwagala tubeerawo na mu byonna kyatambula nayo yebale nnyo yebalire ddala n'abawuliriza oba balone ku magezi amalala obuyambi basobola okutunoonyaako okunoonya ku Data TV esobola tutuukako obudde bonna kiseera kyonna tweyanza nnyo nange nebaza nnyo aba Data TV beebale nnyo beebalire ddala kubanga twali twalemererwa ddala mbutuufu nga tetulina bwe tuyinza kukola naye tubeebaza okulaba nti nno batutuusizza ku kino so n'olwekyo nsaba n'abali eyo temutya muveeyo mujje Data TV bajja bayamba nga naffe bwe batuyambye. Okay, kyenza nnyo tweyanzeege ebya beti ndoza nayo tukusabiramu n'ebintu biterere era oddeyo wako omusajja aggulewo mama ajja kwetereza mpola. Okay, kale bwe bityo bwe bibadde tusaba era tujja kubaleetera abantu bano bana batambudde okugenda Pastor Kakande nga wekigambiddwa bajja kuba batubuulira kiki ekibaddeyo kiki ekivuddeyo n'ebiringa ebyo bagambye nti gwe alina amagezi gonna waba amalala osobola wate okubanga obabuulira ddala kiki bayinza okukola okusobola okulanga bava mu mbeera efaanaganako bweti nze nasali Simon ne Shafik Camera mbeera bulungi Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.